omulundi gwe wasemba okuva wano wasimba nnyo essira ku bugayaavu. Era waliwo akantu simanyi oba ani yakasala mu puroguramu yaffe kabunye ensi yonna nalinda nga oli akampeereza. Kakati mbadde ntunulatunula mu bibuuzo bye tulinawo. Waliwo omukyala bamuyita Nakibuule Monica ali Mpigi. Kati Nakibuule ono agamba nti wayogera wano ogamba nti omuntu bw'ogayaalirira ettaka okumala emyaka 12 nga kuliko abakolerako, omu ku bbo ayinza okusalawo n'agenda n'asaba ekyapa era bakimuwa mu mateeka n'akifuna mu butuufu bwakyo. Kati Monica agamba ng'oyongera okukkatiriza ensonga eno y'obugayaavu agamba nti bwe bagenda mu maaso n'okusala ku ttaka lyange wadde ndi mugayaavu naye ng'ekyapa kyange nkirina, bo bakozesa biwandiiko ki bakole transaction ezo ziggwe bulungi? Mukyala Nakibuule ekibuuzo kyo kitegerekese bulungi nnyo era nkikwebaza. Obugayaavu nno mu mateeka tebuli ku nsonga ya ttaka yokka. Obugayaavu amateeka gatunulira nnyo omuntu okwefubaku. Amateeka tegatera kwagala nnyo kutambulira n'abasemugayaavu. Ensonga n'ebeetabira ya ttaka oli n'obeera ng'olina ensonga oli yakulyaza amaanya wamuwola ssente alina zikuddiza agaanyi nga bwali yagadde eddukire mu mbuga z'amateeka weekubira endu kooti zikuyambeko omuntu ono okusasula. N'ekyo kooti kikuwa obudde. Kooti ekuwa obudde bw'olina okukoleramu okuwaaba okwo. Toyinza kutuula ku ddembe lyo mwaka gumu 2 3 4 5 6 7 n'ogamba naye kati omanyi mbadde mukwatiddwa ekisa naye kati kati amateeka kagala kagoogere n'ogenda mu kooti. Kooti ejja kutunuulira ebbanga ly'otudde ku ddembe lyo era esobola obutakkiriza na kuwaabako. Kakati nabwe gutyo bwe guli ku ttaka. Omuntu singa ajja n'asitama ku ttaka lyo, ekigambo tukikozesa nnyo ennaku zino okusitama, naye singa omuntu yeesenza ku ttaka lyo n'abeerako n'alikozesa oba azimbyeko oba alimirako oba engeri yonna eraga nti yalikozesa, n'omutunuulira n'otabaako ky'omunyega, oluusi oyinza okugamba nti w'amaanyi katumuleke mudda tulifuna amaanyi naffe. Singa omuntu oyo abeera ku ttaka lyo n'abeerako omwaka gumu 2 3 emyaka ne giwera 12 bweddu, kakati bwe giwera emyaka 13 n'ogamba naye ono ali waggulu w'amateeka ono ddala n'oggyayo amaanyi n'ogamba naye kanzigya amaanyi kamutwale mu kooti. Oba nga tunatuusa na kumutwala mu kooti ye ne giwera emyaka 12 n'agenda ewa komishona n'agamba nsaba mpeebwe ekyapa, oba n'agenda ye mu kooti n'asaba kooti aweebwe ekyapa nga yeesigamye ku nnyengo oba principle nti nze kuno ettaka mbaddeko ndibaddeko ekiseera. Kakati kooti etambulira ku mulamwa gwe twogedde ogw'obugayaavu era teyeetaaga gwe kyapa kyo kumusalako. Kooti ejja genda mu maaso emuwa ekyapa ku kitundu kwatudde kitundu kyakozesa nga tesabye na kikyo era ekikyo kijja kukendeera ekyo kitundu automatically kijja kukendera ekitundu kye bakoze eki kye bamuwadde oli obadde olina yiika 5 ne bamuwaddeko yiika kubanga gyakozesa automatically kijja kubeera nga kiri eri ggwe okugenda mu lands otereeze ekyapa kyo ng'otoddeko enyemu ogitoddeko ko tejja kwetaaga kyapa kyo okumuwa ekyapa oli. Eyo principle ya adverse possession era etambulira ku mulamwa gwa obugayaavu. Bw'oba olina eddembe lyo nga nannyini ttaka omuwandiise mu kyapa nga nannyini ttaka osaanidde eddembe lyo ddikozesa. Oli bw'asenga ku ttaka teekawo embeera eraga nti tokkiriza kusenga kwe. Mulobe mutwale mu kooti mutwale kweyo sigenda ku RBC osobola oteekawo embeera
kulaga mbu tokkiriziganyiza naki nakusinga kwe musabe busuulu wetegereza ensonga y'okumuwa ekyapa tebamuwa ekyapa nga nawa kibanja ali yafuuka landlord kati n'olwekyo oli ali kuli ku ttaka lyo takuwa busuulu tomumusaba tomuwaabira ekyo nno kyabulabe nnyo kyabulabe nnyo okubeera ng'otambulira kugamba abantu bannamateeka bangi nnyo n'abantu bangi nnyo ensonga ya limitation bagikaanako nnyo kubanga eringa erago obutali bwenkanya naye amateeka bwegato bwe gali era etteeka we eriri ddamba eryogera ku nsonga ya limitation n'olwekyo mukyala nakibuulo ono yayagadde okumanya olwo ekyapa kye bakimusaba basinziira ku biwandiiko ki tebeetaaga nakusaba kyapa kyo naye alabanga ekitasoboka basobola okusalako ne bamuwa ekyapa awo waali ati gwe n'osigaza kyonna ky'oba osigaza